tulongoosa ofisi yaffe aba NRM tukirongoosa tukiza bujja Aruna Semakula agenda okugiyingira ng'emyansa bumyansa tuli mu kukola NRM oye President Yoweri Kaguta Museveni oye bannange aba NRM wano tweza bujja tulongoosa ofisi yaffe bannange mwebale kulonda bulungi kati tweza bujja tujjawo ebikadde tuzaawo bipya owulidde ebipande muleete tutimbe NRM oye wina oye aba wina development group fa abakoze kino mutulaba NRM oye Sendani wafe tumwagala nnyo tumwagalira ddala oye NRM oye ekiri wano kuleta mukono eri mukulu kuyoyota ofisi ya NRM eye mukono era kutulaba ffenna nga bwe tuli wano abakulembeze bakuleta mukono bwe bali mu kuyoga era okuva mu ofisi eri bakulu ba pulezidenti beesize kuleta mukono kujja kuyoyota Aruna Semakula twebaza Katonda that's why tuli mu office era nga tuli mu office okulaba nga buli muntu amanya nti NRM tujagala nga kiba wansi w'emitima gyaffe era nga tukyawagira muzeeyi that's why tuli wano okuza NRM kikigendererwa kyaffe lwaki wali nga tukola face uplift ya office eno nga tufunye chairman ya 2026-2031 Haji Aruna Semakula mulaba tuli mu kulongoosa tulabe nti ayingira ofisi eno ng'etemagana bweti NRM oye tuze wano tukoleko mu NRM wano tuterezeeko manyi tuli mu nkyukakyuka kati ababadde tebakola bonna tubafulumisa olwo kati tuli ku mulembe mupya tuli mu NRM empya eno NRM mpya era abaana bageto bonna abavubuka mwenna sekyembakakasa eno NRM empya ejja kubeekola ebitukkirike tulongoza ofisi yaffe kubanga twamaze okujjamu ababaddeko tulongoza ofisi ya mukulu Semakula Aruna atandika emirimu gye emipya tulabe naye bw'anaaba kalulonera yinigeze kyamajama amagongologongolo nga twetaaga tumuteekewo tulabe embeera era twagala akole bulungi ebintu byonna byonna ebikyuka kimu kirina okukyuka n'omulembe gwakyo atuze atugirongoose tutandike okukolera awantu abapya
Semakula Haruna nga tusimye kwagala kwaffe sanyu lyaffe kuba yayiseemu mukono yonna tuli wano nga kuleta mukono pressure groups ate ngajja kuyitamu bulungi ku ntikko Haruna ku ntikko nze kyamaani wa tuli kimu kalagi kakoola pressure group ya chosen Pressure group tuli kimu. Wanama muzokola. Tuli ba konta. Obuchafu bade bayita agali awamu akyomwendi era nakyo kiyamba era nakyebi twagala buyambi bwakyo tekemu amaanyi musanyufu nnyo nti tuli ku ofiisi ne ssentebe waffe omupya nga tulongoosa awamu n'ekibiina kya Tonta ekikulemberwa omukulu Katabira nga ofiisi era nga bwe mugirabye yonna nti bali mu kugikuba muzigo. Ebyo nno bibadde byonna byalekera okubeerawo olw'obukulembeze obubaddewo. Obukulembeze obubaddewo bubadde ndowooza bunafu mu ngeri y'okukola mobilization, naye obukulembeze bwe tufunye obupya nsuubira nti bugenda kutuleetera n'omukulembeze w'eggwanga abadde amaze ebbanga nga tajja mu mukono Greater Mukono, era nga tumusuubira nti mu bbanga eritali ddene agenda kuba mu kibuga kino, agenda kuba mu mukono muno. Ekyo nga nkijjeeko na abatulaba nti Mukono ebbanga lyonna NRM ebadde efufuganyizibwa mu kitundu kino ekya municipality, naye olw'obukulembeze buno bwe tufunye mobilization eriwo, tugenda kulabira ddala nga n'ebifo byonna tubitwala era nga tubiwangula, kubanga amaanyi weegali, abawagizi tubalina, n'abo bonna abagenda okuba nti beesimba ku bifo ebyo
leero tubateeseteese bulungi, tetugenda kuleeta bali babuuka bubuusi nga tasobola kuŋŋaanya yadde abantu abawera. Ekyo ng'okijjeeko pulezidenti ajja mu kibuga, ebintu bingi byakoze. Tetulina nnyo kyamaanyi kituyinza kumubanja olw'ensonga esooka. PDM amutuwadde, atuwadde emyoga. PDM yokka bw'otunuulira essente ezakajja mu mukono, tulina emiruka palishes, embuuzo z'emiruka, tulina emiruka 97. Buli emiruka 97 gumu ng'agwadde miliyoni 10 ezo ze miliyoni eziri 9.7 billion. Naye ezo sente zakajja emirundi 3, ekitegeeza nti sente eziri mu mukono Pulezidenti Museveni z'atuwadde zokka zimala bumazi okubeera nti NRM yeeyongera okuba ku ntikko. Kyokka olaba nti leero omuliro mungi, banna NRM batandise okuvaayo nga twagala bateekebwe mu ngeri y'okubeera nti beenyigira mu kufuna sente za PDM zino, beenyigira mu kufuna sente z'emyonga era n'okukulembera obukulembeze obwo. Bwanaaba babukulembedde, ebintu bigenda kutambula bulungi, bagenda kufunamu, bagenda kubeera nti NRM yeeyongera okubeera amaanyi mu mukono municipality. Nnyo bwe nagambira abantu nti omwana bw'akola obulungi ng'ali mu P1 agenda mu kibiina ekyokubiri. Kakati ne bano abagamba nti bakoze, ffe tetugaana nti bakoze, kuba ebbanga lye babaddeko ekyamazima baweereza bulungi. Bw'otunuulira Mukulu Ssekajja myaka 15 nga chairman wa NRM wa municipal, bw'otunuulira omukulu Haji Twairi ojja kulaba ng'abadde chairman wa disitulikiti okumala emyaka 15, byakoze abikoze. Kakati era twabasaba nti beeyongere waggulu. Ekyo kyo kye twali tubasuubiza, kubanga obukulembeze buno obujja bupya, manda mapya, nkuba mpya. Kakati amanda amapya tegasobola kutambula na manda makadde, sipiidi eba nnene. Era bw'oddira eryanda nga kkadde livumbedde n'oliteekerako eryanda eppya, ekyamazima wabaawo erinafuwa. Naye kati ekibuuzo ky'ombuuzizza ekyabano abaanyiize, abo emirundi gyonna babeerawo. Naye kye tulina okukola nga ttiimu eriwo eyawangudde awamu nange ng'ayagala obwa mmeeya, kye tulina okukola kiri kimu, kwe kugenda okusisinkana abantu abo abawanguddwa, abantu abo abanafuye, abakooye, tubazzeemu amaanyi. Era obwo obuvunaanyizibwa twabututte dda, tugenda kuzzaamu abantu abo amaanyi. Abantu abo ekyo kye baabadde bakyogeza busungu, bakyogedde olw'ensonga nti embeera yabadde bwetyo. Naye nga ebindikeeta zonna zaali zimaze okulaga ani agenda okuwangula. Oli twamusindika dde agende ku ntebe eyewaggulu eya national, naye yalwawo bulwi okutegeera ekyokukola. So mu buufu obwo nze njagala okubakakasa nti abamemba b'NRM tugenda kubakomyawo, tugenda kulwana nnyo okulaba nti abo bonna ababadde abanyiize tugenda kubazza, bagenda kukomezebwawo mu kibiina. Era ekyo temuba na kutya kwonna. Omanyi tugamba nti wakubula, naye sirowooza nti kubatana abaagenze nga banyeevu tetusobola kujjayo bana. Abana tusobola okubanonayo ne tubanunula, abasigadde nange bwe bityo biba byagenze. Naye nga kino kyo nkisuubiza ku mpewo nti amaanyi gatuli mu kibiina ky'NRM mu bawagizi baakyo, kubanga leero ebibadde byonna bibaleetera okunafuwa leero kyawedde bikutuse. Ekitugamba nti biba bikutuse, ebikoligo byonna ebibadde bisiba NRM ya municipal bikutuse. Kyenyinza okwogera. Linnya yange Bitibwandagire Hananifa, ng'era ndi mukulembeze w'abayuuthi wano mu Mukono municipality, era nze omu ku babakwatira ensawo. Nze Secretary for Finance. Bannange tuli wano olunaku olwaleero nga tulongoosa ofiisi yaffe okugizza obuggya
nga bwe mukimanyi twalonze obukulembeze obupya twalonze chairmani waffe wa LC5 Haji Haruna Ssemakula kale olw'omukwano omungi gwe tulina naye tuze wano tumulage vibe nga tuteekateeka entebe empya mwagenda okutuula era ffe nga ba youth bannaye bwe tuli wano mu bungi kubanga twazuula ekitangaala ne tuva mu kizikiza era ng'aba NRM ba youth ku lwabwe nga nze njogedde ku lwabwe bananiifa bannange twongera okubakunga mwenna ba youth abali eyo mujje mutwegatteko ku lw'obulungi bwa pate yaffe bannange sigadde ndya hananiifa wano ku ofiisi za NRM emukono ku zo twasoose ne tufuna kuzimu kuzisako kubanga twagenda okizuula nti abavubuka bangi bali eyo banoonya ebyokukola naye nga tebabiraba banoonya we bayinza okwewola akasente banoonya we bayinza okwekulaakulanyiza nga tebalabawo ne tusalawo tujje ne zissako tusobole osika abavubuka abo nga basobola okwewola akasente akasaamusaamu era ku magoba amatono nga bwe basevinga ate nga bwe beekulaakulanya kyagenda kujja emukono naye ife nga ba youth tweteeseteese okumwaniriza mu ssanyu mu kitiibwa kubanga bingi byatukoledde ate bingi byatusuubizza otukolera atusuubizza okutwongeramu amakolero weyabbayi nga tusobola okugenda ne tukola nga tusobola okufuna kaddeire inkamu ate ng'era naffe abavubuka okwongera okumulajanira ebizibu byaffe bye tufeesinga nga tuli mu pate yaffe eno. Amanya n'eddoboozi Katabira Sadaati eryajja erya Kaguta tolyerabira nga nze chairperson wa Greater Mukono akulembera pressure groups ezasalawo ezakkiriza okunoonyeza General Yoweri Kaguta Museveni akalulu mu districts 4 Mukono, Buvuma, Kayunga ne Buyikwe. So nze ssentebe waazo nina essanyu lingi olwaleero nga tuli wano n'essanyu lingi ng'atwaniriza okulaga essanyu eringi omukulembeze waffe owa NRM ku mutendera gwa disitulikiti Alhaji Haruna Ssemakula era tutuukiriza olugero lw'Omuganda olugamba nti omukulembeze buli wabeerawo ng'abantu bamwagala buli kye bakola bakikola na mukwano. Lwali tuzze wano ku ofiisi ya mukama waffe twasazeewo nga pressure groups zonna nga tewali atukase tusawo tugamba nti mukama waffe tayinza kutuula wantu nga si wayonjo era twekwatidde wamu nga pressure groups zonna ezinzikiririzaamu tujja wano tuli mu kuyooyoota ofiisi mukama waffe wagenda okutuula n'olukiiko olwo lwonna olumuddirira tuyooyootewo ajje atule mu kifo ekiyonjo. N'olwekyo byebigere bino bye bantu bano bemulaba benkulembera okuva ku groups esooka paka kwesembayo bonna abakulembeze bali wano okulongoosa ofiisi ya mukama waffe n'obukulembeze obujja. Busuubiramu birungi byerere kubanga twalonze omuntu omukozi ate owa NRM ddala Haji Haruna Ssemakula musajja wa NRM kada sharp gwensuubira nti musajja talya bigambo bye gwensuubira nti bw'agamba nti embwa ebeera mbwa atekkiriranya atalya nguzi asalawo ng'omukulembeze bw'ateeka okusalawo kati nina essuubi nti mu mukono NRM egenda kudda ku ntikko. Olwekyo era mulaba omukulembeze waffe yazze n'omukisa ng'era omuntu anaabeera n'omukisa mulaba omukulembeze omujja yavuddeko emikisa egiviiriddeko okujja kwa pulezidenti. Bannange nga tudaaze ne pulezidenti Museveni okujja mu mukono bannange nga bannamukono tudaaze naye akamwenyumwenyu kano ke mulaba ku matama tukaseka because Haji Haruna Ssemakula zze n'emikisa zze n'ebibala Museveni General Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti waffe Saabalwanyi agenda okukyalako mu mukono. Tulina essuubi lingi tugenda kugezaako kumulaga essanyu n'okumulaga nti mukono kati yabbuukuse yavudde mu nnyanga gy'ebadde twalonze obukulembeze obujja obugenda okuzza NRM ku ntikko era naye yennyini nga Saabalwanyi chairperson wa NRM ku national tumwashuwalinga tugenda kukola ne Haji Haruna okuviira ddala ku ground wansi nga tulina laavu tugenda kwewaayo tukole oba tutya okulaba nga tuzza NRM ku ntikko era tusuubira nti pulezidenti tukuwozaayoza era tukusaba sebo mukama waffe
olunaku lwe tulindiridde lwokka ojjeko mu mukono otwaniririzeeko obukulembeze bwaffe obujjo bwa NRM tukubuulira ebizibu byaffe ebimu ku byaviirako NRM okukka ebadde jjekka percentage ngekka nga tulina assurance nti kino kisanja ekijja tukwashuwaringa nti General Yoweri Kaguta Museveni NRM egenda kudda ku ground paka ku ntikko subira tugenda kusiba ekisenge omanyi timu webeera namba lujega nga talina kisenge kinywevu n'abengalo empanvu basobola okukwata mu nva naye katulina timu kabiriiti ng'ekulemberwa ali Haji Haruna Ssemakula tusubira ekisenge tujja kinyweza tewagenda kuddamu kubaawo omuntu akwata mu nva zaffe wagenda kuddamu kubaawo omuntu akwata mu kalulu kaffe kubanga katulina timu kabiriiti timu eri ku ground timu etegeera ekyokukola twaleese rifari mupya twaleese kooki mupya agenda okubeera nga atunuulira buli nsonda tugenda kuzibikira eno atwa gyonna tulina assurance nti mukono okuviira ddala ku mukono municipality ekyo ekifo sebo General Yoweri Kaguta Museveni tukwashuwaringa kyeyo entebe tugikomyawo tulangirira mu bukulembeze obupya kati obujja obwazze nga bukulemberwa ali Haji Ssemakula nti entebe ya mukono municipality eya honorable tujagiza MP waffe addako ateekwa kuba wa NRM chairperson ba district chairperson b'ebitundu bonna tulina assurance nti at least tugenda kufuba okulaba nga ebifo byaffe tubikomyawo kubanga baali babitututteko olw'obukulembeze obubi